impose sanctions on William Ruto as a person, never to come to America. And I think if he does that, that is our problem. Kenya should not suffer because of one person. Let's deal with the person. And I think if the government here can impose sanctions against him, that he cannot come to America and he cannot go to other states that work with America, our problems will be sorted instead of punishing the country because of the actions of one person. Olutalo wakati w'eggye erya UPDF erya Uganda n'eggye erya Sudan lweyongedde okulinnya enkandago. General Yoweri Kaguta Tibahaburwa atumyeyo Okiding okulabika nti agonjoola embeera. William Ruto mu ggwanga erya Amerika Mitawana Myerere munywanyi we ate ng'era ye yali deputy we Rigathi Gachagua amuwawaabidde agamba nti ayina buli bwino yenna amulumika mu International Criminal Court. Ruto alabika ng'agenda kuddamu bye yalimu mu mwaka gwa 2018 bwe yatwalibwa mu International Criminal Court mu The Hague mu Netherlands. Mitawana gyolekedde gavumenti ye. Bino nno byetoololedde ku nkolagana ye ne Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa abalugera nti mbulira goyita naye tebaali bakyamu. Okuva William Ruto bwe yatandika okukolagana butereevu ne Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa, emitawaana buli lukya gyeyunanjuye. Tugenda kubeera nga tutunuulira ebintu ebyenjawulo ku mbeera eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Embeera mu Congo yeeyongedde okutabuka era nga nayo tewoomya nnakabululu eri eggye lya Uganda erya UPDF nga bakyattunkana ebiri e Juba ate ne mu Congo Nakumiranga na Biwoobe. Mugamba gavumenti y'omumpembe Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa bwe twogera ateri mu lusuubo. Byonna mu vidiyo eno mwe tugenda okubifunira mu bujjuvu. Yatandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Rugaba yebala akumpeeredde obulamu olwaleero ne bukya ng'oli omu ku abo batemye obukofu abafiiriddwa abantu bammwe. Omukama Katonda yeyongere okubatuweera ekyumula eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongere okubagumya. Olunaku lw'enkya inshallah lubeere yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Nanga awatali yadde okwetooloola neegoledde bwantogowe muli bufa nnyingo mbeere nga ntandikira ku mbeera eri mu ggwanga erituli ku mulirwano mu kibuga Juba. Eggye ly'Abaganda baffe abo nate lyongedde okuteekawo embeera etali ya bulijjo. Lino nga wetwogerera eggye lya UPDF livuddeyo ne likonfaminga nti litadde enkambi yaalyo mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku booda eya Uganda ne Sudan. Emitawaana gye gyeyongera okumerukawo buli lunaku olukya era ng'oluvannyuma lw'abannamagye ab'eggwanga eryo okuva mu kibuga Juba okuleeta enkambi yaabwe nate mu ggwanga lya Uganda mu mambuka. Wetwogerera Mitawana Myerere era UPDF eyungudde abawanvu n'abampi kwogatta n'okutuma General Okiding ng'ono ne deputy commander ow'eggye lya Uganda erya UPDF butereevu n'ayolekera mu kibuga Juba okutuula okubaako ebintu ebimu bye bakkaanyaako. Biki bye baagala okukkaanyaako bwe butakkaanya obuliwo obwabalukawo ffenna bwe twategeera mu ntandikwa oba bwe tutaamanya ki kyabuleeta kubalukawo. But later on tukitegedde nti bya bugagga bya mu ttaka bye byavuddeko embeera eno etali ya bulijjo era nga kigambibwa nti mu ggwanga lino naddala mu kibuga Juba mulimu ebyobugagga eby'omu ttaka. Ebyobugagga bino nga bye bireetedde eggye lya Uganda erya UPDF okutandika okulwanagana n'okkubagana n'eggye ly'Abaganda baffe lino ery'Abasudani. Mitawana Myerere njagala ojjukire nti n'ebigambo bya mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa byayogera gye buvuddeko nabyo kandi baakamu ku bubiriiti obuvuddeko Baganda baffe bano okwekumamu ogutaaka. Nga Baganda baffe bano bavunaana gavumenti ya Uganda okugufuula omugano okuyungula ng'amagye gaffe ogenda mu kibuga Juba okukolerayo effujjo nga mu ngeri y'okukola effujjo
mwe bayita okubba ebyobugagga eby'omu ttaka. Egyo nno mitawaana myereere. Njagala ojjukire nti ne mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga America yeekobanye wamu n'amagye ga DR Congo militia kwogatta ne bamashinari okuva e Belgium, bamashinari okuva e Colombia, era beeyongera okuteekawo embeera ku ggye lya M23 kwogatta n'erya RDF nga liyambibwako eggye lya UPDF ekyaleetera eggye lya UPDF n'okutuuka okuggulawo booda oba ekyaleetera Uganda okuggulawo booda eya Democratic Republic of Congo mu bitundu by'e Bunagana, nga embeera tewoomya nnakabululu ng'amagye ga Uganda bagatwala kaguddeyo kugatta n'akabinja ka March 23rd movement kemumanyi obulungi akafuluma mu UN report ya 2024 nti kavujjirirwa eggye erya Uganda kugatta ne gavumenti eya Rwanda nga bayambibwako n'eggye erya Rwanda erya RDF. Mitawaana myereere mu mawanga gombiriri agatwetoolodde nga tukyakaba emitawaana egiri e Juba ate nga ne mu Congo nnaku miranga na biwoobe. Nabagamba nti ebigambo bya mutawaani wa Mwami Tibahaburwa lulikya ne bitufuukira omutawaana. Ye ng'abiteeka ku mikutu emigatta bantu ng'alaba ng'ebiri nnomo okutwitinga ku mawanga agatwetoolodde. Mu ntandikwa yatwitingako ku Kenya n'agamba nti Nairobi kabuga katono nnyo era mu wiiki bbiri in a fortnight kamwanguyira nnyo okubeera ng'akawambye. Bannakenya baakuma ogw'engulu era ne batabuka bubi nnyo ne beekumamu ogutaaka ne bagamba abajoogatya ekyaleetera Mwami Tibahaburwa okwetonda. Amangu ddala nga yakeetonda omwana ono twagenda okuwulira ng'alumba baganda baffe Abanuel abawangaalira mu kibuga Juba n'abagamba nti bwe batatambulire ku biragiro ebiteereddwawo omukulu akulembera eggwanga eryo Salva Kiir baakukajjuutuka era waakubawuttula. Munnange tewannayita bbanga yadde eriri awo eddene yadde ekitundu ky'omwaka baganda baffe ab'e Juba ne batandika okukola obulumbaganyi ku Uganda. Naye ebintu bingi nnyo theory empitirivu nnyo mu bulumbaganyi buno obukoleddwa ku booda ya Uganda ne ggwanga liri erya Sudan. Waliwo ekigambibwa nti bya bugagga bya mu ttaka ate abalala bagamba nti Uganda eyagala kweggulako lutalo batandikewo embeera ey'okulwanagana olwo kabeera akabiriiti akalaga nti Uganda terina mirembe balinyeggere mu kalulu ka bonna aka 2026. Bino byonna nno bikulembeddwa mutabani wa Mwami Tibahaburwa according to the report eva mawulire ag'omu nkuubo. Ebintu bibiri ebivaako theory y'olutalo luno, either nga Uganda eyagala kuteekawo mbeera nga bwe mumadde mulaba bibbomu ebibaluka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ebiteeketeeka obulungi nga biteekebwateekebwa abakulu abali mu bitongole by'okwerinda nga bwe baavayo bo bennyini ne batandika okulumaŋŋana. Era mbu waliwo ne theory endala nti bya bugagga bya mu ttaka oluvannyuma lw'ebbanja eddene Russia, China gye bayina ku gavumenti y'omumpembe Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Amawulire gennina ag'enkomeredde okuva ku buuyo bwagakwatagana n'embeera eyo ge g'okubeera nti omukulu Major Samuel Okiding yayolekedde Juba okutuula mu negotiation n'abakulu abali mu kibuga Juba okulaba nti amagye ga Uganda n'amagye aga baganda baffe Abanuel kugatta n'abalala abava Juba galekeraawo okulwanagana newankubadde nga ag'omunkubo galaga nti already baguddewo dda enkambi eyaabwe wano mu ggwanga erya Uganda era bataddemu dda amakanda bwe baba batandikira nate okuttunka n'omulabe nga bagamba nti omulabe ye ggwanga lino erya Uganda era lyejje eryaffe erya UPDF. Ebyo nno bwe bito ebiri era buli lunaku mbagamba nnyo nti ebigambo n'ebikolwa ebya mutabani wa Mwami Tibahaburwa bigenda tuviiramu emitawaana buli wabeerawo obutabanguko mu mawanga agatwetoolodde nga ffe tubuleeta. Munnange bo tebagenda kuboola nti ono WNRM oba wa NUP. Tebagenda kuboola nti ono wa DP, ono wa DF, ono wa ANT oba PFF. Nedda, ffenna tutwalirwa wamu kanywa. Emitawaana giba gitulumba kyere era ffenna tuba tugenda fallinga victim mu mbeera eyo eri mu ggwanga lyattu Uganda. Kati nno gwali eyo ng'ogamba nti olutalo bwe ruti bwe lubalukawo gwengeri gy'oli mu gavumenti tebikwatako, njagala okimanye nti omuliraano gwokya bbiri. Buli wabeerawo obutabanguko mu mawanga agatwetoolodde naffe tetubeera guaranteed ku byokwerinda byaffe. Naye nga bino byonna byetooloolera ku mululu, omulugube bwe kiba nga kiri ku bya bugagga bya mu ttaka ate era bwe kiba ng'era
kiri ku byakwagala kwonoona kalulu na nteekateeka ya kulonda 2026 era biba byebimu nti gavumenti eno yebeetaddewo embeera ey'okwewaŋŋamya n'okwekuumirawo ng'eraga nti nno eggwanga lirimu obutabanguko. Njagala ojjukire nti mwami Tibahabulwa yakafuna ekiwandiiko okuva eri badelegate okuva mu UK. Gavumenti ya UK yamuwadde ekiwandiiko era nga kyayitidde mwakiikirira gavumenti ya UK e Uganda oba akiikirira UK mu Uganda. N'abagamba nti byonna nga babikola babadde bamuwoninga ku mbeera eri mu DR Congo n'embeera eri wano mu kibuga Juba. Ye kennyini bwe yayogedde ku mikutu gy'emigattabantu era waliwo information endala eyakwekeddwa mu bimu ku byamugambiddwa mu programu eyo oba mu lutuulo olwo olwabaddewo. Bamugambye ku byakalulu ka 2026 mwe byatagenda kubalambululira. Anyway, ebyo tujja kwongera okubirambulula mu lwatu naye nga kyemuba mumanya nti olutalo wakati w'eggye lyaffe erya Uganda n'eggye ery'Abaganda baffe abali wali eri e Sudan beeyongedde okutinta ng'emitawaana gyetoololedde ku bintu ebibiri ebyo byenkumenyedde. Ebyo nno nga bikyali awo UPDF yemu era mu DR Congo na ku Miranga na Biwoobe gye giriyo anti ebigambo bya Donald J. Trump byongedde nate okutuukirira. Trump gye buvuddeko yalangirira olutalo nga yakajja wiiki emu yokka n'agamba nti buli ggwanga lyonna eryenyigidde mu kaweefube w'okunafuya $, wakulikwatako ng'amateeka bwe galagira. Trump abakanye n'omulimu ogwo era ng'agamu ku mawanga ayitidde mu DR Congo okulabika nti ayongera okugaffeffetta n'okulaba nti agamala amaanyi. Agamu ku mawanga agatunuuliddwa mwe muli eggwanga erya Uganda era ng'eggwanga lya Uganda we twogerera ng'amagye gaffe gali mu bibira bya DR Congo gye gaafubutulwa oba gye gaagobwa mu mwaka ogwa 2023 mu May. DR Congo militia bwe yatuuka n'okukwata emidumu gyayo ne gitunula mu ggye lyaffe erya UPDF oluvannyuma lw'okitegeera nti baali bakolagana bukubirire era butereevu n'akabinja ka March 23rd movement oba gye muyita M23 nga bayambako eggye erya RDF liyite eggye erya Rwanda nalyo we twogerera eriri mu katyabaga. America eyongedde okuggyayo abawanvu n'abampi ng'ebayiwa mu bibira bya DR Congo okwongera okuffeffetta n'okukakkanya abayekera bano oluvannyuma lw'endagaano gye bayingira etateekeddwa mu nkola. Njagala tujjukire nti waaliwo endagaano eyakolebwa mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu mu March yali nga 2 March w'omwaka guno. Endagaano eyo yakolebwa ku kitebe Washington mu ggwanga erya America wakati wa gavumenti ya America, gavumenti ya Rwanda, gavumenti eya DR Congo nga bano baali bawerekeddwako n'omukulu oba ne gavumenti y'omukulu Joao Lourenco nga ye yalinga mediator mu budde obwo eyali ayagala bakole Luanda agreement oba agreement eyalina okubeera ng'ekolebwa mu kibuga Luanda ekya Angola. Bwe bitatambula bulungi mu Angola nga Luanda agreement egudde butaka balina okuddukira mu ggwanga erya America okulabika nti bongera okukkaanya ku bintu ebitali bimu. Era nabyo njagala okubalayirira nti newankubadde byateekebwa mu ndagaano, America yo yabakana n'eddimu lyayo nga bimu ku bintu bye yateeka ku ttebo yabuulira amagye ga Rwanda era negawa akabanga katono ddala okulabika nti gamuka ebira bya Democratic Republic of Congo. Later on twagenda okuwuliranga omukulu akulembera Rwanda agamba nti Trump tategeera mugwagwa mutumbaavu kubanga tajja kuva gy'avudde mu America ajja ategerera amawanga agali ku lukalu lwa Africa. Era omukulu oyo yagamba nti abaagala okulaba akamuvaamu badde yaringe oba bakwate ku gavumenti ye oba ku majege aga RDF. Njagala okubalayirira nti okuva ebigambo ebyo lwe yabyogera tewannaba kuddamu kubaawo mirembe wakati wa Rwanda, gavumenti ya Democratic Republic of Congo newankubadde nga Kagame afubye okulabika nti ateekawo omuwaatwa ogwa reconciliation wakati wa gavumenti ya Congo ne gavumenti eno eya Rwanda. Era ne wiiki eyo gye tukubye omugongo Kagame yabyambalira engatto butereevu n'ayagala batuule bakkanye ku bintu ebitali bimu ng'oggyeko olutuula lulwe baalimu mu Qatar mu UAE eri Qatar nga mu lutuula luno bayongera okukkaanya ku bintu ebitali bimu wabula byonna bye bakkaanyaako birabika byakomaawo kubanga mpaawo kyateekebwa mu nkola. Kati bw'owulira emmundu ng'etokota e Rwanda teweekanga, bw'owulira emmundu ng'etokota mu DR Congo ng'eyolekera Rwanda ku booda nayo teweekanga kubanga ne Burundi yennyini nnyini gye buvuddeko twabagamba nti yandyolekera okufuuka victim
kubanga abamu kubayekera bwe babafubutula mu bibira ebya Democratic Republic of Congo, abamu bayingira Uganda, abalala ne boolekera mu ggwanga erya Burundi. Ngenda kubeera nga nnyongera ate okubawa amawulire agafanaganako nga gano. Weekend yonna tugenda kubeera nga tugafuna agakwatagana ne international relationship wakati w'eggwanga lya Uganda n'amawanga agatwetoolodde, kugatta n'amawanga ag'ebunaayira agali mu Europe n'amawanga agali mu Asia. Buli wabeerawo obutabanguko n'amawanga agatwetoolodde, obutabanguko obwo buba bugenda tu affectinga economically, buba bugenda tu affectinga politically, buba bugenda tu affectinga socially ne financially. Ekiri mu Kenya nakyo kifumba mutuku, oba ntandikirewo Kenya oba njiramba wa kalango kano. Kale katumalo gendako mu kalango aka umbrella campaign. Wenjogerera tufunyeyo manvuli endala eriyo mukyala atuwaddeyo manvuli emu anganya okwogera amannya ge, ate nga n'omukyala Rebecca wali mu Island atuwaddeyo manvuli 10, era wenjogerera tulina manvuli 22. Mwebale nnyo mwebalire ddala abatuyambako mu nteekateeka eno ey'okulabika nti tukuŋŋaanya manvuuli yonna gye mukolera emirimu gyammwe. Nyongera okubagamba nti Omukama Katonda abagabirire byonna bye muteekako emikono naye abiteekako favor. Buli alina ettoffaali ly'atadde ku revolution ku lutabaalo luno wojje Mukama Katonda yaba akutuweera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Mutukoledde ddala obulungi obutagambika, mwe mutaddewo obunkenke buno okutuuka ne gavumenti okuggulawo olutalo olutaliiwo. Leero mulaba abakulu bali mu kulwanagana, bali mu kuteekawo ntalo, bali mu kuteekawo obutabanguko obutaliiwo anywhere mu ggwanga lino Uganda. Lwaki bino byonna bikolebwa? Kubanga balaba amaanyi gabawedde bwe bayingira akalulu tebalina bwe bagenda kawangula. Byabakama already yekobaanye mu katambi k'enjo okuba gye bujjako, I think mu video yeddako nga Byabakama ayogera ku mbeera n'enteekateeka empya gye bataddewo nti buli candidate yenna alina okutalaaga district 98 afune emikono 10 olwo bajje beekebejja emikono egyo balabe obaddala emikono egiweereddwayo mwegiri mu biwandiiko byabwe ebyakakiiko k'ebyokulonda. Ebyo byonna mbiraba nga kiremya kubanga tebalina budde obwo bwekenneenya muntu ku muntu kinnoomu okulaba nti ddala mwali mu bitabo byabwe bataliimu. Ekirala ebbanga lyonna Byabakama lye tubaddewo nga tukuba akalulu tewali mateeka makakali ge baali bataddewo ng'amateeka ge bataddewo ku mulundi guno. Naye njagala okubagamba nti munywere mutereere, ebyo tebibawonya. Nkiddamu abali mu NRM mutereere banywanyi, ebyo tebibawonya. Ebyo tebibawonya. Akakiiko ne bwe kanaakola ki tewali kigenda kulabika nti kikyuka. Mwongere kugula manvuuli baganda baffe, bannyinaffe, bannyaffe, bakitaffe abali e Uganda n'abali e Bunaayira. Mwongere tuwa bwi manvuuli naffe tuwale ku headquarter obulamu butambule malidaadi. Wenjogerera of the 300 tulinako manvuuli kakati 2 byali 250, 10 tekinnagenda naye mukimanye nti nkirina ninda abakulu bakkakkane ndyoke nkitwaleyo. Ate nga ne ku 10 ekipya kye tuli mu kunoonya kiyingira 300 tulinawo manvuuli kati 22. Mwebale nnyo mwebalire ddala abatuyambyeko, abawaddeyo obweyamu bwammwe. Omukyala Monica olunaku lw'eggulo wali okuva e UK naye yatuwaddeyo obubaka bwe era nabubawadde wano bwa manvuuli 5. Buli muntu yenna alina kyatodde mu nteekateeka eyo, wojje Mukama Katonda akutwongererewo ebirungi lufukunya. Ono nno omukyala atuwadde leero manvuuli 10, atuwadde manvuuli 10. Yali yatuwaako dda ku luutu eri eya baachi 10. Omukyala ono we Ireland yatuwaayo era ne ku baachi eri ewedde gye tugenda delivaringa. N'olwekyo bw'oba awaayo ku luli nga wali yagadde otwongera tewali kikulobera. Buli omu aba ne tageti ye, eri ajja okugamba agenda kugula 10, eri ajja okugamba ajja kugula 2, eri ajja okugamba ajja kugula 4, 2, 10, 5. Meet your target anytime. Kale ebyo nga tubitadde ku mabbali twolekedde mu ggwanga erya Kenya. Mu ggwanga erya Kenya tewali yaleeta mutawaana mu gavumenti ya Ruto nga deputy we Gachagua. Mu ntandikwa nali omu ku abo baali bagamba nti Gachagua yatabangula gavumenti ya William Ruto. Naye gye biggweredde nga ntegeera nti William Ruto muntu mukambwe nnyo ebitagambika bwe kituuka mu kufuga abantu be obumbula. Gachagua bw'atyo amututte mu International Criminal Court. Gachagua alayidde ng'agamba nti mwetegefu okuŋŋaanya buli kintu kyonna
mwetegefu okuŋŋaanya obutambi bwonna, mwetegefu okuŋŋaanya bwino yenna awalewale William Ruto amutwale mu International Criminal Court. Lwaki? William Ruto guno guba gugenda kubeera mulundi gwe gwakubiri ng'atwalibwa mu International Criminal Court okuva mu mwaka ogwa 2018 bwe yatwalibwayokko kugatta n'emabegako mu 2015 ebintu ebitatambulira bulungi, era Ruto ono n'alolekera okulabika nti bamukubamu ebituli. Kiki kiri emabega wa Ruto? Okuva bwe yakwatagana ne mwami Tibahabulwa obulamu bwe tebubeera nga kye kimu. Obulamu bwe bwakyankalanira ddala, emitawaana buli lunaku gyeyunanjuye, emitawaana kwegamba eri gavumenti ya Ruto tegiggwayo. Gachagua mu bigambo bye abyogeredde mu ggwanga eri Amerika, bw'atyo n'agamba Abamerika balekeraawo okuvujjirira gavumenti ya Kenya eya William Ruto. Kankiddemu muntegeere. Gachagua agambye nti enkola empya ey'okukola payment online, Ruto afunako 3 Kenyan shilling buli transaction ekolebwa ku 5. Buli transaction ekolebwa ku shilling 5. William Ruto ainako 3 Kenyan shilling. Era agamba nti nno buno bubbi bulyake kunyagulula bantu na kuleka banna Kenya nga baavu ebitagambika. Kati era abakanye n'olutalo ng'agamba nti mwetegefu okumalayo amaanyi gonna gaalina, era mwetegefu okwatagana n'abo abaliwo abawulira nti bali fed up avunike gavumenti ya William Ruto gwabaddeko deputy we omwaka guli ogwa 2024. Ebimu ku byaleetera Gachagua okulabika nti bamukuba ekigo oba okumujja ku kifo kye yaliko ekyobwa deputy ne bafuna omuntu amuddira mu bigere byali nti William Ruto ye yali omukwabo, Gachagua yali omukwabo abakumanga omuliro mu bavubuka okukola obwegugungo n'okulaga obutali bumativu ku mbeera gye baali batambuliramu. Leero wetwogerera Gachagua political opponent ow'amaanyi eri William Ruto. Era leero ne bamala bateekateeka akalulu mu ggwanga lya Kenya, Gachagua yandifundikira nga ali akalulu kano aka Kenya. Abavubuka abaali bagamba nti Gachagua mubi era nga bagamba nti Gachagua alekulire, leero wetwogerera bayimba Gachagua abeewo, Gachagua wangaale, kubanga Gachagua bye yabagambanga leero babitegedde era bye biri mu Kenya. Abavubuka abaali bagamba nti nno Gachagua talina kyatugamba Odinga gwe tuwuliriramu, kati leero bagamba Baba Raila Amolo Odinga oli mubi nnyo kubanga okolagana ne Ruto. Kwegamba embeera eri mu Kenya tewoomya nakabululu. Naye nga bwe nagambye mu ntandikwa nti mbuulira gw'oyita naye mwami Tibahabulwa yeetoololeddeko emitawaana gavumenti ya William Ruto gyeri mu kuyitamu olunaku lwa leero, n'okutuuka ku pointi nga abakulu nga Gachagua abaali bakolera William Ruto, abaali naye abaali bakwataganya emirimu obulungi, leero batuuka okumwefuulira. Ekimu ku bintu bye twayogerako mu mwaka gwali gwa 2023, twali ku lyato nga tuli ne Vicky ne Jime, twagamba nti gavumenti ya William Ruto yali wangadde nnyo, naye ekimu ku mitawaana gavumenti ya Ruto byeyina ye deputy we Gachagua, kubanga Ruto ayogera birala ne Gachagua ayogera birala. Ate nga kyali badde nti deputy yali badde agondera mukama we byayogera, oba ne bakkanya ku bintu ebitali bimu, ne bafuna eddagala ne babinogera eddagala okulaba nti eggwanga lyeyongerayo okutambula. Naye obubbi bwa William Ruto bwe buvuddeko embeera mu ggwanga erya Kenya okwongera okutabuka. Baganda baffe bali mu Kenya bakomplaininga ku miwendo gy'ebintu nga bino byatandikira ku financial bill. Financial bill eya 2024 ye yavaako emitawaana okutuuka olunaku olwaleero gavumenti ya Ruto tebanga kyekimu. Kati nno atwaliddwa mu International Criminal Court kwogatta n'okulabika nti Gachagua agenda akunga banna Kenya e Bulaaya yonna gye bawangaalira okuteekawo obunkenke eri gavumenti ng'eya Amerika gye yatandikidde, olwo bw'anaavayo agendagendako e UK era naye abakunge okulekerawo ovujjirira gavumenti ya Ruto. Tetumanyi oba kinaakola kubanga ekitebe kya UN oba ekitongole ky'amawanga amagatte kibadde kyakashiftinga headquarter yaayo butereevu nga balina enteekateeka ekitwala mu Nairobi mu Kenya gye baba baagala okulabika nti bateeka amakanda. Kakati tetumanyi oba enkolagana eneeyongera okubaawo oba tebeerewo, byonna bikyali awo byamatankane tebitegeerekeka. But we are yet to know and we shall let you know bw'anaabaawo amawulire gonna agakyuka ku mbeera eyo eriwo wakati wa William Ruto ne gavumenti eya Amerika. Ye Gachagua ayagala bibeere ng'eby'e Uganda. Kati bannayuganda mufune ekyokuyiga.
mufune ekyokuyiga nga mukifunira ku Kenya. Kenya gwanga erironda buli myaka 5 era twaligambye nti Kenya erina democratic leadership. Naye Kenya nga naye efunyemu obutakkanya n'obutabanguko, lwaki baddukidde mu America ne UK okwekubira omulanga nga babagamba balekerawo okuvujjirira gavumenti eriko eya William Ruto? Kikulaga nti amaanyi ku bantu abagenda okulembera amawanga agali ku lukalu lwa Africa eyo gye gatandikira. Kyovola mwami Tibahabulwa bwe yalabanga Bobi Wine ayongedde offeffetta Bulaaya yayina okugulirira abantu ku mikutu emigatta abantu okwongera okubunya enjiri nti Bobi Wine byagenda ayogera bya bulimba ku gavumenti ye, kubanga yamanya nti abantu b'e Bulaaya abo bakyeruppe ke batuula bwe bati mu ddagala lya Bobi Wine lyabawadde ne bamala bakkaanya naye gavumenti ye ebamaneyane mye eba ewedde. Gachagua naye kyekintu kyekimu gwe mukululo gwe gumu gwali mugoberera. Agamba nga bwe kikolebwa Uganda naye bw'alina kikola, kubanga ekitufu kiri nti amaanyi gaveeyo mu mawanga g'e Bulaaya. Amawanga g'e Bulaaya ge gateekateeka obululu obuli mawanga gali ku lukalu lwa Africa. Linda n'aka Uganda mu 2026 era kagenda teekebwa mawanga g'e Bulaaya. Naye ku mulundi guno gaagala gabeere kiini nnyo, akalulu kabeere free and fair, kaveemu democratic leadership gye boogerako era gye bayimba entakera bonga abakulembera okuteeka n'okuvujjirira obukadde n'obukadde mu kalulu akateekebwateekebwa buli mwaka mu ggwanga lino erya Uganda oba buli myaka 5. Kati nno ebya gavumenti ya Ruto bwe bityo bibiri, njagala bbawa bigambo bya Gachagua ng'abyeyogerera. Ebigambo ayogedde biyitirivu nnyo. Gachagua mukaawu yeeyamye okuggyayo buli information ekyennaku oba ebyembi nga binajja eri gavumenti ya Ruto. Obubbi kale baali bugumidde, naye ekyokolagana n'akabinja aba Al-Shabaab Gachagua nga babyogedde bwe babituufu giba giwunye nti Ruto akolagana n'akabinja k'abayeekera akaba Al-Qaeda aba Al-Shabaab. Mbw akolagana nabo, mbwera atuula nabo ne mu meeting ey'akafubo. Byonna ogenda biwulira mu butambi buno bwe ngenda ofundikira nabo. Programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munonyeko ku namba ewe eryawo gwewe nayina embeera moyite etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Temwerabira nti tutambudde ne Enrique Contractor ku bikwatagana ne plumbing, painting, construction work n'ebirala. Aba Enrique Contractor ky'ekyokuddamu kye banonyeko bajja kubeera ng'ate bakikolerako ku bbeeyi ey'okukkaanya. Kanfundikire ne bino wammanga abankuumire Lugaba. Gino gyonna mitawaana nno gavumenti ya Kenya bw'etabanguka ng'owaawana abadde yakayingira endagaano nabo air trade giba giwunye anaddukirawo. Ne Juba nayo mitawaana myerere, e Congo mitawaana myerere, e Rwanda mitawaana myerere. Oba muba munfuna oba temunfuna mujja kunfuna abankuumire. Why against the Kenya Constitution you have become the worst violator of human rights in Kenya? Why are you abducting young children? Why are you killing young children? Why did you abduct American, Turkey nationals of American origin who were abducted and disappeared? These are things that are in the radar of the American security system. You can play around with people in Kenya, but you cannot play with the American government. They have you on the radar. And the evidence is everywhere. And you cannot run away from it. So please, don't hide behind China. The issues you need to confront are well known to you. That you have compromised world security in pursuit of business interest. Think we are stupid. Don't just think we are just here, just moving around. We are also here to put the Kenyan case to the American government and to Congress and to the Senate. William Ruto, you need to know, the Americans want to know why you are working with Al-Shabaab. Why, when you are in Mandera, you met 3 leaders of the Al-Shabaab militia at night to discuss business with them. They want to know why.
They also want to know why you have removed the requirement for vetting of non-Kenyans before they are given IDs, aka Kasongo. Please, the Americans want to have an investigation to unearth your business dealings with Hemeti of RSF in Sudan, where you are doing gold business and in reciprocity supplying arms to the terrorist group to kill women and children in Sudan. You cannot run away with it because we have the evidence. I was your deputy when those meetings took place. I have all the details. And we are giving those details to the Americans. And we are right here in America. And much as you think we are stupid, don't just think we are just here, just moving around. We are also here to put the Kenyan case to the American government and to Congress and to the Senate. William Ruto, you need to know, the Americans want to know why you are working with Al-Shabaab. Why, when you are in Mandera, you met 3 leaders of the Al-Shabaab militia at night to discuss business with them. They want to know why. They also want to know why you have removed the requirement for vetting of non-Kenyans before they are given IDs. The Americans are concerned that suspected terrorists will be registered as Kenyans and they will find their way to America and the rest of the world and create terror in the world. Your decision to suspend vetting of foreigners before they are given registration in Kenya is a threat to world security. And not just the Americans are concerned, Kenyans are concerned too. And this you must answer. You cannot endanger the security of the world because of your business interest. It is true you are doing business with Al-Shabaab, but you cannot endanger world security. The Americans also want to know why, against the Kenya Constitution, you have become the worst violator of human rights in Kenya. Why are you abducting young children? Why are you killing young children? Why did you abduct American, Turkey nationals of American origin who were abducted and disappeared? These are things that are in the radar of the American security system. You can play around with people in Kenya, but you cannot play with the American government. They have you.